achali mchala Kagoma mchala Simbwa ntabika oba tomanyi buuza mama yafa ng'embeera y'obulamu bweba waliwo wenkumisinga kigambo kitono naye nga kirina amakulu mangi Sophie oyimba nnyo oliyimba kyonna kibeera kiti ku face ayina show ayina show genda kubeera ku Serena njirimu nnyo eyo inaani n'okubeerayo ekyo kyekimu ku kikadde kitubadde tulinda binaatera nno okuggwayo niwe nandibadde nga sigenda gikolamu eyo mbadde ngisasula obukaayo obugenda okubeera miliyoni zange ezo anti ze Sophie nyimba kayimba anti wali okuze waliwo munange waliwo n'ab'emyaka gye naye nga nali wali mu senior follow abenyuma ke kayimba okuva eri Hajed Sophie Nantongo ke katuse mukama kafaako olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen, nziramu obbanjulira omwana wattu Akul Muzirima yaba anyambaza Ramadhani eno yonna yagirina mu ngalo ayina engoye bannange kati bakite batya habaya eno yabaya bulijjo gyempulira habaya gye nagamba yazzipu anti kati n'osumulano obonzise mba wakumunaana musiraamu munnange kyonkozo anti onsibuludde mu bwongo nzenna sinze mukaba okubya ofaananyi ate era nzizeemu bannaye katonda yatuwa obwongo ate obwange busaza kimu ninamu kishooti ekya antifood nze sifuddeeyo kati omukyalo nayina engoye ennungi zigirako veil kati gululayo ke nabadde ne kaveil kaako ne kakati kendemu era ne kaveil kaako omukubi musange mu kibuga wakati ekizimbe awo nga ku mukwano busaidizawo ku mukwano ku French Plaza shop F12 and F24 agenda kusuubuza n'okuguza engoye z'abakyala ali ku simu ogisetinze n'engoye z'abaana ez'obuyisiramu ebiteteeyi ebirungi ebiri decent habaya sharias zonna azirina oba mukubireko ku 0758 463 ye Akul Muzirima osobola mufollowinga ku handles ze ku TikTok mpola tojja buli wamu wabeera ali ajja kubasobola okutuusako engoye kale Kids and Love Daycare and Kindergarten lyessomero lye tulina abazadde yonna gye musinzira gye mutulabira ja kubanga nte kutegeeza nti genda maaso okubeera nga ate otuwa omwana gula walagawa genda maaso okubeera nga ate otuwa omwana tusangibwawo bwe bajja opposite Kevin House ojja okubeera nga ate otusanga omwana okuva ku myezi 18 ng'otuwa omwana nga tumukubangulira ng'ate afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa ewamu oluzungu lwali lwagaana Kids and Love omwana tumuggyako ekikwa ky'obutogera luzungu waliwo ekikwa kibayita nsereko nange nedda jangu mpola ina ekikwa kinsereko buli saawa batalina time because of English watuuka mu luzungu abatalina budde aba agenda ku Kids and Love tukusaako emikono nekikuta mu linnya erya Yesu n'oba n'obudde nga kadde tekasobola okukutaasa omwana kale bwatula bingo bassebo ne bannyabo njagala kugaba ku ssente *2 3 8 *10 hash njiddamu *2 *10 *2 3 8 *10 hash osobola okubira nga ate obwatula bingo nina emitwalo 10 gye njagala okugaba kati ssaawa zino omuntu eyo yonna gy'oli kakati yingira mu dress ssaawa zino yingira jjukira gy'okoma okuzannya emirundi emingi gy'okoma okuwangula gwe onaateeka mu nnusu 10 n'otuula n'olanga jjange yakasibira embaale aizulu nkususseeko awo omulimu mba ngwongeddemu anti obudyusi ntaddemu engero bagenda okulaba kabamange nga sikyetaagisaawo kati eri abakulu emmengo bagamba oyo omukozi omutuufu ayogera n'olu nga sinayisaawo ebigambo bali bati tonaabba wamu kantu tonayongeramu bagamba banna kyoyokumakya tuggyeko bujja mukuliko eyeggulu twavuddeyo era kyenjagala mweteekateeka iba nagundi yange hudu yange n'ebigago byange mbadde njagala obinfunireko naye kugamba oginjoleze kulira omanyaku zino enfuufu ebadde nnyingi mukawempe so mbadde njagala wajooza ndowooza mbadde njagala obimpe so njagala ziwere 5 nga maze otutuuka ku ground
wakati nawulidde ne ku gundi yange batandise okuweereza gundi so notification batandise lero ndoze emirimu gyakubatta kuba ali omukulembeze w'eggwanga ali aba opposition ojukani kati president w'abaana ajja mu kitundu embwingu era tayari kati ate twagenze tufuna obuzibu ate nono omwana w'emagene n'agamba ayagala kubeerayo kati security inokubeera tight yeah I know kulembeza eggwanga wabeera you don't make any mistake yeah so tulina ne briefing by the 6 hour time no better by sawa 3 ogenda yasinze mbadde njaga kugeramu naawe nene yakugeramu naawe katono si bintu bingi nnyo omanyi munange ensowera ekwagala ekugwa kubbwa nze ndi mukyalawo ekyo si kipya kati ebintu ebimu bwe twali tukulaba maama baffe babitugambanga kyova olabanga bw'owasa omukyala nina portraying mother figure era olumu ogenda nga maama twatufumbidde kamere it's not that bingi era naawe olina okuportraying father figure gyendi n'abaana bange nembalabirira n'otulabirira baire no paza etuukiro ogirabanga taata ewaka weeraba muggwe ne maama ewaka nga mulaba muggwe weebale nnyo kakati munaye nga maama we akuzaala bwe yandigambye naye mwana wange kino twandikikoze nange nno munnange ate nno njagala leero tuwulizinganye nange kwegamba omwami wange kamwegambireko kakati munaye nze nno ebiseera ebyo ojjukira nga nakava ku university ng'onkwanye naawe wakava mu training bakwadde uniform nali eswaga ngamba my boyfriend he's a policeman he's a serving officer he's a serving officer kirungi nnyo serving officer oba omuntu tatamanya ranka ki tamanya jeki you just have to be a serving officer ejeria corporal agoni ya corporal jiruddeko call me a serving officer okay serving officer I was proud I'm really proud of you serving your country twayanza naye kakati nze mulimu ekintu oba kukula kuno onompabula ndizo omanyi mbeera nnyo ku social media ngera omanyi kati bwe bulamu ogenda n'olaba nga babayisamu eggaali abopposition abavuma amaje abasirikale mukuba bantu opposition opposition ina abasirikale gotomanyi nti opposition omulimu gwayo gwakuba buli kimu kiri connected ne government opposition ina abasirikale andi opposition bebavuma afe abasirikale engeri tusavinga mu eggwanga okay kakati naye nga abakimanyi ffe kituyita mu Somalia nze kyesaagala nze macha zintino bango oli musirikale nze nsigala nti nze ndi muntu era ebintu mbirabanga omuntu wa bulijjo era mbirabanga omuntu wa bulijjo kati bambiba bikuluma buli ogenda olaba kati waliwo omugwe nalaba batadde face ye bagambye afande gundi ne gundi abeera gundi anti let us make you famous sabikulaga ye anti babadde busy balenzi bajja ati waliwo gwe bateekayo face naye kati yali nayiye anti simanyi naye bateeka atenze mu namba manyi yaye nawe tukwata omumanjukira ranks zanjawulo ne bagamba lwaki mbonyabonya abantu katukumaking famous igwe kati nga gwe banagamba afande kawalata seimo obeera buziga oyina abaana basomera wano mukyala we akola mu dduuka akola mu kibuga ku mukwana akedi biki bazaddewo babeera wano si kirungi ebintu ebyantiisa ate okay people would do that kati netyamu nengamba kankugambeko kati ekifaananyi kyo sinnakirabako ate olumu nange simanya mirimu ki bw'ogitambuza oba bitogenda kujja oŋŋambe nti ate mwakubye emiggo mizibu oba kino naye nze mbadde njagala gwe ng'omuntu ng'omwami wange nti ebintu bino machas mwemugamba tukola mirimu gyaffe tukola ki ako obuntu kabeeremu nze bintiisizza omuntu ayogera abaana bo gye basomera abaana bange munanga abantu bakolerawo violence nebagenda nebakola ki abantu babalumbirawo oba nze mbeerawo mu dduuka olaba abantu bebanteekayo feesi ti oyo mukyala wa seimo ne batandika abantu ne bamboola nga tebangulaako bintu era nze omuvuuka oyo namunenya okuba otya embooko ng'ate teweebisse si kirungi gwe okuba weebisse asi we ŋŋambye kati woogwawo omuntu ne bakajjako akakookolo bwe bamanya nti ate ababeeramu yabadde abakuba iwe bakuba erinnya bannamawulire babeeramu erinnya lye ne balikuba egundi kyekyo okuba si kirungi ne bakamaffe babudde ne bakivumirira era nalabye n'omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke ng'agamba nti ng'ab'ebyokwerinda bali greating embeera gye yaliwo ku ofiisi ya Nuupu naye kati singa biba bitabuse byonna naawe olina protectinga privacy yo ng'omukubi omukubi neweebika nedda bambi mubeeremu kale nze kyensaba nti nze mmwe muyinza okuba mwandibadde
oba abasirikale temwali wasiza nawasa naddala abakambwe naye ate olina abakuzaala bayinza okulumba maama wo famire yange njagala ebe nga eri silent kubanga tomanya kiyinza kubeerawo ate gw'omanya bameka abantu batumanyi ku kyalo kuno bamanyi wawe wetusula ge gamaka gaffe nze mukyalawo nze ngenda mu katale n'engula emmere nze okigira abantu obulamu tubukola n'abantu abaana baffe gye basomera bazadde baffe babamanyi abange babamanyi ababo babamanyi so ensi eri connected okirowoozaamu nfunye embeera nga nange nesanze nga waliwo abakola effujjo kati ng'omuggo ngulina nkole ntya ate effujjo lyeta ligugumulwa muggo bakola anti kati ngambi nkole ntya tuwangana amagezi nze nkimanyi muli trained there is a better way to handle people kati gambe balina okukwata emmundu okuba emigero okuba ebikonde n'emiggo kakati nti waliwo embeera era abantu bebatuukira onyiigira waliwo abantu abeekalakasa nga nawe olaba beekalakasa abantu bebatuukira obakomentingako nga kyabadde tekyetaagisa nga we mwakubidde kyadde kyetaagisa n'ebino ebintu mwe temubeera na meeting mubiraising nga musooka mu meeting ogambe bannange leero nze kopolo pozitoyala kuyita kopolo okyali wa ddaala lya wansi neera ofune mukama ono mugana onoosonyiwa naye omugamba naye bukambwe nga abaana babagambeko nigwaiso twogererako ku bantu ne basigala ewaka mwana wange nze nange ngamba njogereko n'abakulu nabeyogerako ne banno bagamba basajja bajja bakuba basigaleku bakoleko ewaabwe ebibakola ate bo tebagende mu campaign ze babayitamu kale samazima leero kyekikwambaza akagoye nekaba kamyufu niwe bampale engeri mu ndempewo wekufuuyira awo nikati kamyufu kala ready mugigobe mu ggwanga so bagamba okwerinda sikuti nga naffe otutereezaamu nammwe mwebeereremu waki owanika ebipande ebikyokooza nga ki freebase gye kyakyokozaako waki mujja abangi nga ola teri bantu